Ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwokuna enkuba yafukumuka ng'erimu n'ekibuyaga omungi mu disitulikiti y'e Buyende era okukakana ng'abantu 13 bafudde mu byalo 3 okuli Nakabembe, Nabyeyo ne Itaamya ng'ebintu by'abantu okuli amayumba, ebisolo n'emmere mu nnimiro nga nabyo byasaanawo. Bangi ku batuuze mu bitundu bino baalabibwako ng'amagezi gabeesibye nga beebuuza kiki kye bagenda okuzzaako. Ebbanga lino lyonna abatuuze ku byalo bino babaddewo lwa kisa ky'abagabirizi ba buyambi. Olunaku lw'eggulo ekitongole kya bannakyewa ki Plan International kyawadde abatuuze bano ensigo z'ebirime eby'enjawulo okusobozesa abantu abaakosebwa okutandika okusiga basobole okwetegekera ebiseera eby'omu maaso. Is making a contribution today in terms of planting seeds as a medium-term measure to restore the livelihood and nutritional status of the affected families. Abatuuze baasimye ekyakoleddwa aba pulaani wabula baagala gavumenti ebayambeko naddala ku by'ensula. Aye ku sayidi y'amayumba tukalemererwa tukasula muwangala. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu omubaka omukyala owa disitulikiti eno Veronica Babirye Kadogo bagamba nti obuyambi eri abantu baabwe bukyetaagibwa. Obuzibu bw'enkalina bwano mu igombolola te gavumenti yatusuubiza amabaati ne seminti abantu bakali kufuna mabaati era mpega ntugiriwo kyeyagaana nti abaana beeyongera okulwala mu area edo edaakosebwa. Ekiseera kirungi nti Buyende bebayireziramu akabagamba oli nga Buyende bagasaka busaka ebiwuka Kayunga.